Tideki Monteekateeka ey'okwagala eggwanga lyabwe. Sunday Charles etubuulira embeera ebadde etya era bukulu ki obuli mu mwoyo gwa ggwanga eri abaana ab'amasomero. Njagala okwebaza omulabi waffe Wasowo TV Omunyo Live. Abaana abayizi abasinya esooka ne sinya ey'okutaano mu disitulikiti ey'e Busia bwe bali mu kutendekebwa omwoyo gwa ggwanga okulaba nti beebeera mu okwagala oba Uganda ssaako ne Afrika yaabwe nti kino kisobola okuba nga kibakendeezaamuuko abaana bano okubeeramu naddala abasekendwe batera okubeeramu emivuyo okukubagana ebikonde ssaako n'okwasa endabirwamu z'amasomero n'ebintu ebirala nti singa abaana bano banaba bavudde mu kutendekebwa kuno bayinza okukyuka ssaako ne baba ab'omulembe abasobola okugasa eggwanga lino. Abaana bano bakutiddwa okulaba nti baba bavudde mu kutendekebwa kuno omutima gwe balina gwe bali kuyigirizibwa ebigambo empisa ze bali kuyigirizibwa muno mu kutendekebwa muno nti ze baba basigaza basobole okwagala abannaabwe ssaako n'ebintu ebirala. Bino byogeddwa omukule coordinator wa patriotism mu Busia omwami Mayende Agure ng'agamba nti kino kyamakulu singa abaana bano baba batendekeddwa nti basobola okukyuka ne bafuuka ekyomugaso. There's a lot of awareness that is given to the school communities, and because of this kind of awareness, tension is reduced. You will notice that the rebellious students have been given a spirit of sacrifice, a spirit of concern, and awareness that there are channels through which information can be given, through which communication can be made, so that there is no need to come up, get stones, break infrastructure, do things that are dangerous to others or to property, and yet you can seek dialogue with the authorities that be and iron out issues of differences. And I want to assure everybody, I want to assure the general public that the district is on fire. Come on Monday, we are called upon everybody in the Busia district to come and witness this ceremony and see their own children perform on a parade. As a district, this is the first time we are having a joint pass out. Kwa rais wa Uganda, wananchi wa Uganda na watoto wa patriot, viva 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 wananchi wa Uganda, viva. The skills that you are acquiring now are not skills to be taken for granted. We have had many of your kind joining the forces, prison, army, UPDF. The basics, the basic drills that we give, the instructions, the mindset that we give you help you to get through the process of preparation to become a fine product as an officer. It means that patriotism makes your ideas look bigger, and bigger thinkers are better. How do we make you bigger thinkers? We must be able to tell you and also identify for you skills development areas. That is a weekday, and that is Monday. That's why I want to ask that you try your best to acquire the necessary skills. Viva watoto wa patriot, viva. Bwe batyo bwe bali mu kutendekebwa era olunaku olw'ebbalaza bwe bagenda okuba nga bafuluma dada omugenyi omukulu asuubirwa okubeera commissioner owa patriotism mu Uganda wabula basabiddwa kulaba nti basigaza embeera empisa ze balina ssaawa zino ze bali mu kuyigiriza wamu kubanga amasomero mangi nti bwe baba bagenze mu kuzanya omupiira batera nnyo abaana bano okukubagana ebikonde ssaako n'okukosaganya so oluusi n'okukosa amamoroka gaba batambuliremu so babavuddemu nti basigaze ogw'omutima n'empisa basobole okubeera abaana ab'omugaso. Bwebityo bwe byabadde e Busia wabula kunakusa omwezi 13 omwezi guno tugenda kubeera n'okusaba kwa okuyita mu lunaku amasaawa 24 wali embale SCS nga kuteekeddwa n'omusumba Losias Bugingo owa House of Prime Ministry International. Munange wenna weteeketeeke tusobole okubeerayo mu kusaba kuno kubanga amagomba amakalu go gakuddako enyama. Nze Sunday Charles munange Muhammad Wamala kankudisa omusindaalo weyongera okuweereza eggwanga.